ali mu ttaka abaana abamu basibe ne maama naye bagenda mukola ki musiba. Mathew Kirabo yapulaninga oba yategeka ne executinga ate n'abuzaawo buki obujulizi. Banoonyereza ku mutemu oyo n'akwatibwa. Bw'akwatibwa ne bamuinterrogatinga n'aconfessinga how he planned, how he executed everything. Bino byonna byeyogera biri ku video. Omulamuzi omu n'awa Kirabo bail mbu namuyimbula mbu addeyo amalirize okusoma kwe Emakerere okusoma naye waffe ali mu ttaka singa saali musango guno Mathew Kirabo singa simusibe sikyogera nti newaana take it from him abampuliriza singa saali musango guno Mathew Kirabo singa ali bweru singa agenda kutta abawala abalala bayire bagezaako n'okumpa ku ssente famire ye bantumira omuntu baali bampita devil bantumira omuntu. Yes, they offered me 250 million. Mvemo ekyo ekintu. Okay, kale mwami Gashumba njagala kutwala ku nsonga enkulu ennyo olunaku olwaleero. In fact n'abantu baffe baddo bagambye ku Facebook. Yes. Atwala ba court high court Mukono bwe yawa Mathew Kirabo. Yes. Ekibonerezo kya kusoma emyaka 3 nti bwe yatta eyali girlfriend we Desire Mirembe. Nga tonaba kumbulira details mu kino. If you ask me my opinion, I think I was not happy. Because I thought emyaka 3 kintu kitono nnyo. Yes. Because bolaba bye wajja otunyonyola narrative engeri ono omusajja gye ya sacrifice ng'omwana ono n'amusaddaka n'amukola buli kimu. I thought ekibonerezo kyali badde kisingako myaka nga 5 oba mayisa. Actually nali nsubira ekitono nnyo myaka 5 myaka 3. I don't know, but I find it as being a lighter sentence. Kati ekisooka mu bulamu bwange bintu biri bye nali ntaddemu obudde nnyo. Ayasooka tewali kintu kye nateekamu budde nga kujjanjaba Aisha Nabukeera tekiriyo okuva 2007 paka lwe ya graduating. Tekiriyo kye nali ntaddemu budde. I dedicated 99% of my life okununula oba okujjanjaba omwana Nabukeera. Katonda n'atuyamba n'awona n'asoma. Ekirala tewali musango gwe nali mpadde budde nga musango gwa Desire Mirembe. Lwaki? Omwana oyo nali mumanyi baakula ne muwala wange. Ekyokubiri taata we alinga nga muganda wange. Actually Desire agenda okuttibwa nga taata we ali Germany. Era ffe twacoordinating ebyokuziika taata we yagenda okutuuka wano nga ng'enteekateeka okuziika zonna zikoze eki ziwedde. Naye neebaza omulamuzi Stanley Kaweesa nkiddamu neebaza ne sekwebaza yenna omulamuzi Stanley Kaweesa olw'okuwuliriza omusango ogwo. Naye tuli basanyufu ku kibonerezo ekyawereddwa omuki omutemu. Neebaza ne sekwebaza yenna omulamuzi Stanley Kaweesa nti yawuliriza omusango ogwo kubanga bali bagwepena. Lwaki mwebaza? Abanene abamu mu judiciary from day one bali balwana nti omutemu Mathew Kirabo aleke kuvunaanibwa. Kyenva neebaza Stanley Kaweesa nti yaguliza. Yamusibye emyaka 3. Ffe tugamba at least yali mukasuse mu zoo Entebbe mu mpologoma nezimuga jambula. Boto omuntu oyina kuttibwa. Boto omuntu oyina kuttibwa. Olya boto omuntu in self defense kirala. Kamba example lwaki ngamba nti Mathew Kirabo abadde asana kwatibwa n'akasukubwa mu zoo Entebbe mu mpologoma nezimulya. Why? Bajita muluzumba ina bakiyita nkyerabidde okupulaninga bayina bakiyita nkyerabidde ne mateeka. Ulya lwaki ngamba ina kulibwa mpologoma. Ya dating omwana oyo ng'abaana b'Emakerere abaana ba universities bebe datinga. Ne bafuna obutakwatagana omuwala n'agamba buli omu akwate ki lirye. Bali mukwano bombi. Yes, bonna nga bakola medicine. Girlfriend. Muwala waffe Desire Mirembe yali badde a doctor now. Bonna nga basoma busawo. Yes. Emakerere. Ne bafuna obutakwatagana omuwala n'agamba buli omu akwate, which is very okay. Bwe wabeerawo obutakwatagana bonna mu relationships nze believing the best thing you can give yourselves kwe kwawukana. Ulira mwabampuliriza mwawulidde family eno ey'Embuya
eyabanyankole mujulu ekigirimu eyakatanga lwaki mbagamba nti bamufuna butakwatagana mwawukane ddala Kuttibwa wulira Katanga ali mu ttaka mukyala we atwalibwa mu kooti wiiki eno naye lerekere bajja mu convicting omusango taata ali mu ttaka abaana abamu basibe ne maama naye bagenda mukola ki musiba singa bafuna butakwatagana from day one ne bagamba omanyi for the goodness of our children buli omwaka atechi eririe kambaze ku nsonga ya Mathew Kirabo ulira banyina bakiyita ekigambo ekyo nkyerabiddemu abawuliriza bajja kituwa kiki nga kitegeeza luzungu lwange ndwogera nnyo kawungeezi ku makya butawaana lubula ku makya kale tewali tabu kinyonyole abantu bajja kituwa kiti Mathew Kirabo yapula ninga oba yategeka ne executinga ate n'abuzaawo buki obujulizi ulira yayita Desire Mirembe mbu banywemu kacyayi kawungeezi Koasi Small ne banywa kacyayi bwe bamala okukanywa n'agamba omwana nti I think wali badoddayo n'ekyokunywa like juice n'akigula Desire Mirembe n'ava mu mmotoka n'agenda ku ATM okugyayo ssente ono n'ateeka kalifomu mu juice we Desire lwayingira mu mmotoka n'anywa kalifomu mumanyi n'aluzinga na blacking out yes ulira Mathew Kirabo n'avuga Desire Mirembe n'amugye Kampala ulira n'amuyise ekireka n'amuyise seeta n'amuyingiza emukono n'amutwala mu bikajja erugazi n'amusalako obulago n'amulekaawo n'akwata simu ya muwala waffe Desire Mirembe n'atandika okuwhatsappinga maama wa Desire nga yeefudde Desire mbu mami nyina abantu bendi nabo ne sibategeera olya poliisi ya Uganda eyo gye mulaba mugiyisaamu amaaso ne bw'esalawo okukolawo ekintu ekikola kyekikola baanoonyereza ku mutemu oyo n'akwatibwa bw'akwatibwa ne bamuinterrogatinga n'aconfessinga how he planned how he executed everything bino byonna byeyogera biri ku video n'atwalibwa mu kooti ejjinja by the way nga sinatwalibwa mu kooti ejjinja yamala ku poliisi ennaku nga 4 abanene mu judiciary kubanga omu ku barelatives be munene mu judiciary ali ku radio phone radio 7 kyekitongole ekiramuzi ne bawandikira poliisi mbwe ebbanga lyamaze mu komera ddene ateebwe ulira detective yali ku musango ogwo ayitibwa Sande n'agamba bakamabe then mu nnyongereyo 2 days bwe si breaking through into this murder nja kumuta owulira bali abanene ne bakuba kerere paka omupoliisi bwe yasticking on his guns obujulizi bwonna ne bugibwayo olwabutwale wa DPP n'agamba buno obujulizi bwoleese sibulabanga Kirabo n'atwalibwa mu kooti ejjinja kubanga omusango gweyaza gwali mu jurisdiction y'ejjinja ejjinja n'abeera mu kkomero okumala emyezi 6 oba mwaka omulamuzi omu n'awa Kirabo bail mbu n'amuyimbula mbu addeyo amalirize okusoma kwe emakerere okusoma naye waffe ali mu ttaka era Mathew Kirabo n'ayimbulwa n'addayo emakerere n'amaliriza okusoma n'agraduatinga waffe ali mu ttaka abawuliza mu njala mbuli bulungi okumanya ejjoogo n'okumanyiira obuli mu ggwanga buno buli beyond Mathew Kirabo wamala ograduatinga addamu asaba kooti emuwe passport yange ne mu America akole masters waffe ali muki ali mutaka awo ne ngamba kuno okujoga kuyiseewo nendaba kano nakalema mukama tukwebaze olw'ekirabo kya kano Edith Nakalema mwabawuliriza ku radio 4 singa sikano Edith Nakalema ono Mutemu singa ali bweru Nakalema oyo gwe mulaba ne mulaba nangamba Gashumba oli mu binnyo ne mubuza wayi lwaki tombulyanga bintu bino kano Nakalema mukwano gwange nnyo immediately n'atuteeka mu mmotoka ye ne taata w'omwana ne tugenda wa principal judge nziza principal judge oyo naye mukama muwa omukisa yatuwa essaawa 3 nga n'agamba nze ndi principal judge wano ne bulijjo simanyi waliwo n'omusango guno ng'abanene mu judiciary fayiro za Mathew Kirabo bazikweka bazituulira kubanga bakimanyi nti omusango bwegulwa abajulizi bafa ebizibiti bibula ne tumuwulya n'omunene mu judiciary ayina oluganda ku Mutemu n'agamba mwebale nnyo
kati nyingenda bawo omulamuzi ajja okuwulira omusango guno. Covid yali ali kumpi kuggwa n'atuga nti Covid oluggwa guno omusango gulina okuwulirwa. Jjukirwa gwazibwa mu 2015 nga twebuuza omusango gwazibwa mu 2015 lwaki tiguwulirwa ng'emisango emirala gyazibwa much later after 2015 giwuliziddwa ne giggwa. Omusango tandika okuwulirwa emukono. Omulamuzi oyo Stanley Kawesa n'awuliriza omusango marathon. Nze abagamba there is no day na skipping a court emukono. Olujjukira Mathew Kirabo awoza ava bweru. Abajulizi abawera 13 be baleeta obujulizi obutiisa n'abuuka bail. Nadduka. Yadduka Friday n'awasa ku Lwomukaaga. Nadduka mu kooti kata ya reportinga. Nenga tulina network mu trailinga. Ya skipping a court. Baloya bene lindako ya skipping a court. Baloya bene bagamba mbu alwadde Covid. Ne baleeta ebipapula. Police agenda binonyezako nga babifojinze bivudde jinja. Weekend eyo yakola civil marriage. N'awasa munna Uganda naye ng'abeera mu America ne babagattira bano kusimba mannyo. Okitegeera. Lwe lunaku lwe yafemba okulabikako mu kooti wiiki eyo. Kooti negenda stand still. Nenjogera omukyalo omulala abodo ye DPP nitugamba tukoze tutya naga nti president zibaddewo omusango gusobola okuwulirwa ng'avunaanibwa takola kitaliiwo. Oludda lwa gavumenti oluwaabi ne lusaba judge Stanley Kawesa nti tukusaba omusango guno guwulirwe in absentia y'oli taliiwo. Naga ngenda muwa chances za myezi 2 bw'aba tazze tugujja kukola ki ujja kuwulira emyezi 2 negigwako ng'omutemu takola ki. Omulamuzi n'agamba yakola akagambo ke nayagala mulamuzi oyo Kawesa yagamba nti the mere fact that he was given an opportunity to exonerate himself nadduka it speaks volumes. Neguwulirwa paka lwe waggwa. Ulira nga tegunnaba kuggwa. Ejjinja gye yasooka okweyimirirwa yali yayimirirwa abantu 3 naye nga buli omu bateeka akakkolizo nti Mathew Kirabo bw'alibula buli omu ajja sasula $5,000,000. Kirabo bwe yabula omulamuzi n'aboodalinga okusasula ssente. Mulire mu ssaawa 4 baali balesa $115,000. Buli omu ng'azirese $5,500. Ega bano wetuwoza nabo si bangu. Naye nga maama wa Kirabo ne taata wa Kirabo be bakirimu ekyo kyonna ne basasula ssente. Taata w'omwana taata wa Desire n'angamba Mr. Gashumba we are defeated ne mugamba we are joking. Tujja kulwana. Amanyi nga musajja tugamuweddemu. Yaggwamu amaanyi si kyogera nti ndi kuno singa sali musango guno Mathew Kirabo singa simusibe. Si kyogera nti newaana. Take it from him abampuliriza. Singa sali musango guno Mathew Kirabo singa ali bweru singa agenda kutta abawala abalala. Baide bagezaako n'okumpa ku ssente famire ye bantumira omuntu. Baali bampita devil. Bantumira omuntu. That devil. Yes, they offered me 250 million. Mvemo ekyo ekintu. Gashumba kivemu. Kwa the news enchi driving. Bane twagala ssente ne tunaze tutakwatako. Za musaye. Ssente tuzaagala nenyi naze sikwatako. Ate omwana oyo babwe yafa nga tewali mwezi guyitawo nga simulabye mu kibirowoozo byange. So ne basaba $1,500,000. Bali bamanyi nti oli bw'anadduka tegugenda kuwulizibwa. Kubataliiwo. Ne guggwa omugiro lwe yagusala omulamuzi n'agamba obujulizi bwonna obuleeteddwa bumuluma. Ng'ali bweru olwo. Ali yadduka situmanyi waali nkubuulira. Omulamuzi n'agamba nti musingisiza omusango ne sinza muwa kibonezo nga taliiwo. Na instructinga police n'ebitongole byonna binoonyaani Mathew Kirabo. Nadduka n'abeera on the run. Nenga covertly their teams hunting for him. Okiwulira. Tuba tuli awo kubanga ebitongole byonna. Uganda Police, thank you so much Uganda Police. Interpol, FBI, CIA, ebitongole byonna byali involved. Nze bwe nkulaga files empapula zenyina ku Mathew Kirabo you'll be shocked. Mbandi waka director wa CIA, director wa Interpol, Grace Akulunga nkubire semu. Bagamba Mr. Gashumba, how are you fine? Finally tumufunye. Tibamufunye finally. Bamujja Nairobi. Bamukwatidde Nairobi. Ng'adduka agenda mu nsi ndala. Yali atambula agenda. Kati family ne yagala okulwana ennyombo baleke kumuzza. Naffe twali ahead of them. Yakwatibwa Kawungeezi
bwagenda okukyanga ali Uganda tumutandikirawo bwagenda okukyanga aliwa yakwatibwa Nairobi akawungezi bucha odenga Kampala wali kyogedde kinkanze njagala tumune mu gyotandikirawo kije kikanze ogenti bali bagezaako kuwa sente yes basobola okunyigiriza oli omunaku aleme kufuna justice era nze bwe ndaba abajega ku social media Gashumba ayagala sente akola sente nseka n'okuseka sente nzaagala nnyo nennyina ze sikwatako ampuliriza kanzi gyotandikirawo nga bamuzizza bamukwadde Nairobi bakomyeyo bali wano Uganda Mathew Kirabo otugambye nti akwatibwa leero e Nairobi enke ab'eŋŋanda ze ne bagezaako baleke kumu extraditing okumuzza wano ne basinza amagezi bamukwata leero enkeera yali Kampala engalabi yenge eri wano ng'agezi alinga ng'embogo owaffe ali mu ttaka takyalinako nnyama ku mubiri nenamu abazadde abadifendinga Evans kobeere ng'oli mutabani wange oba oli muwala wange oba oli sister wange you cannot involve yourself mu murder nekudifendinga obencha ajja kutta gwe leave that alone omuntu asobola okuyomba oba okulwana ne mukyala oba girlfriend we n'amusindika n'agwa n'afa ulira naye ono yapulaninga ne executinga n'akavalinga no way yakina mbirowoozo yenda mutta kyovola botunyonyole nti yagenda ogule wali eki nakide ekyokunywa natekamu kanyongeremu na kano omu ku bajulizi eyakola postmortem ye yagamba eyatta omwana ono alina okuba nga alina medical background olya state ne ambuuza nti why emisiwa gye yasala ebiri tebasobola gikusala n'omala eddakiika 3 ku nsi egyo emisiwa ebiri ogumu gutwala mpewo mu bwongo omulala gutwala musaayi an ordinary person like Kungu like Gashumba Faith Samola nga wano nobody eyakikola nga he's a profession nga manyi kyakola nga akimanyi bwe musala gino emisiwa ebiri talama ontegeera so kyekyo bwe kyali n'amulambo n'aguleka eyo kati akomezebwawo e Uganda kati bakomezebwawo e Uganda mprocedure omusango yawuliza omulamuzi yawuliza omusango ogwo yalina omuwa ekibonerezo n'amuwa ekibonerezo kya myaka 3 nziramu nebaza nnyo omulamuzi Stanley Kaweesa nti yawuliza omusango guno kubanga bangi bagufrustrating nti gwagala gulizibwe naye kye tutakkiriziganya naawe sebo w'ekitiibwa omulamuzi emyaka 3 mitono ono abadde ayitaaga kusuula mu National Park awali empologoma awali empisi mu gajambule kisendinga message ti okutta omuntu. I'll give an example. Akena Kanyamunyu yatta Akena neti yamutta mu bugenderevu. Kanyamunyu yali dating omwana gwe bayita Cynthia nga mulundi nga bayina threats nyingi ku bulamu bwabwe. Bwe yakona ku mmotoka najjo pisto n'amukuba amaki amasasi. Ulira Kanyamunyu n'akwata Akena nga abulidinga n'amuteeka mu mmotoka ye n'amutwala Nakasero mu ddwaliro ng'agezaako okusevinga obuki obulamu bwe. N'amutwala Nakasero mu ddwaliro, unfortunately Akena n'akola ki n'afa. Ulira bwe yafa famire ya Kanyamunyu n'enoonya famire ya Akena mu bakyoli ogenda okwaapologizinga mutambuza mavivi n'ebintu ebikalicho famire ya Akena n'esonyiwa famire ya Kanyamunyu kuba tiyamutta akigendedde. Ulira omulamuzi yali musango gwa Akena yakola statement nti the mere fact nti yamukuba essasi n'amusitula n'amuleeta mu ddwaliro asevinga obulamu bwe tiyali intended murder. Kwa singeli yagala kumutta teyali mutute mu ddwaliro. Webali nnyo okitegera ndowooza omusango ne bagujja ku murder ne bakufuula manslaughter. Kati mwaba abatuuliriza ebintu ebimu njala mubiwulirizenga muyige. Nze kinkeza ku radio for every Monday siri wano mu comedy. Bobo yagala facts, bobo yagala reality, teeka ko radio for every Monday. Bobo yagala gasiya okuwemula olugambo genda awalala. These are facts. Okitegera ndowooza. So Kirabo yapulaninga n'akola obutemu obwo. Lwaki ngamba nti Kirabo bali musindikidde empologoma ne zimu gaya. Kanku example. Former DPC we Mukono yasibwa emyaka 4 40 years. Katoka jubimu mujjukira eyasaddaaka akaana life ayina kufiira mu komera. Owulira omusango ogusembyeyo ogwasegiri Nagirinya abatta Nagirinya babasibye life. Kuli omusajja badde yewozaako ennyo. Lwaki
ono omutemu ya planinga natta omwana waffe yasibiddwa mu myaka 3 era okutta ne gumusinga nti yatta ontegeera bye bino ebibuuzo n'ekirala wano kiri ku rekodi waliwo emisango ng'oli yabbye ssente bamusiba emyaka miyitirivu kazinda bamusiba emyaka 40 mukomera naye nga ze kyeneebaliza omulamuzi at least emyaka 3 ekirala Mathew Kirabo tiyasooka kutta design Mirembe yekka nze bwe nyingira musango guno officially waliwo omuwala ya shini box minangama Mr. Gashumba oyo si yekka gwe yasooka okutta waliwo ne girlfriend w'omulala yatubulako gwe tutalaba yes he's a serial killer kati kikulaga Mathew Kirabo abaana baffe bali safe for the next 30 years wanaavirayo nga ine emyaka 63 we yakoma watandikira ku 63 atabalala okiwulira ndowooza so omulamuzi tumwebaza nti yawuliriza omusango naye ekibonerezo abatuwuliza mwena ku radio 4 ne radio 7 kyetubakakasa every Monday okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 5 programu yaffe enentugga twakyuzinga erinnya lino entugga for many reasons. Entugga y'ensolo esinga obuwanvu mu nsi yonna. Entugga bwetuuka ne mu national park entugga bw'ebeera edduka engabi embogo tezibuuza ffe tutunuulira wala kyetuyita entugga amaaso gaffe gali wala nnyo wano situgenda kwogera comedy situgenda kubeera mu karaoke oba kusaaga we are into serious business ekisinga okunnuma kubi mu Uganda nti mu Uganda bannayuganda tebaki alina nsonga gye batwala nga nkulu buli kintu bakiyita kyakusaagiramu buki busaagizi okay. So nze nga tukyali balamu ne muganda wange kungu every Monday ne ba producer basamula n'abalala radio feature njalo bakakasa nti January tugenda kugulawo Masaka bulungi officially radio empya yes March Mbale omwaka gugwerako nga the entire Uganda tugikavalinga okay yes okay tukwenze mwebale nnyo mwenna aba police abali mu kunoonyereza omusango guno big up ogwa Mathew Kirabo mwebale nnyo okay. State attorney happiness ow'emukono oyo bamu frustrating anako ne bamutiisatiisa n'omutiisatiisa mwebale nnyo omulamu Stanley Kaweesa nziramu okwebaza weebale kuwuliriza musango guno n'ekibonerezo kyo awo sitwakkiriziganyiza but the mere fact nti waguwuliriza ng'abalala baali baguzannyira mu buzanyizi tulina okuappreciatinga thank you so much Wenze Adam kungenda komano ube mami Gashumba kadde kotuwadde era buli naku buli wa Monday nakadde kotu fesizo kwogerako ne bana Uganda ku program eno tugenda komano nekira mulokoke tusinkana lweggulo mulokoke mami Gashumba yagambye okay anyway that will be a discussion of another day akume